Walugembe Mukabya gwe bamala ne bamukyusa erinnya ne bamutuuma Muteesa 1 bamutumanga Mukabya kubanga yayisanga bubi nnyo abantu naye jjajja wange oyo kubanga yamutuuza ku Namulondo jjajja waffe oyo yali Katikkiro wa Ssekabaka Ssuuna yatuuza Muteesa ku bukulembeze era kubanga abantu baali bemulugunya namutuuza namugamba olina kuteesanga n'abantu si kubalagira ndowooza mulaba people power gye yava paka olwaleero funye omukisa sebo okwanjulako mu bantu obubaka bwange buno bannange obwaleero bunkalubiriza nange okwogera naye nja kuba mugumu okusooka nja kuadressinga maama ne taata ba muganda waffe Waiswa. Taata ompadde amaanyi ne maama obuzibu ensinga okufuna kwe kufeesinga bazadde oba families z'abaganda baffe abafiira mu struggle mba sina bigambo byenyinza kukozesa. Abazungu balina kye bayita survivors syndrome ti bwe mbeera ne munno naafuna obuzibu oba naafa kati gw'ogenda okunnyonnyola abantu be ekibuuzo ekisooka babuuza gwe nga wawonye otya kyekintu ekibadde kisinga okumpa obuzibu era badde nfuna obuzibu okutundira taata ne maama naye I'll tell you tinebaza Katonda okutuuka wano ate nga ne taata alinga Waiswa yennyini ne maama naye alinga Waiswa yennyini. Sijja kwebaza mmwe nja kwebaza Katonda akikoze kubanga yatusinga okutegeera. Mwebale nnyo mwebalire ddala kutwanirizanga abaana bammwe ne mu kaseera kano akazibu. Muganda waffe Waiswa was one of the strongest pillars. He was outstanding. Bulijjo njogera ne bakulembeze bannange ne bagamba respectinga nnyo bano abaana ba foot soldiers abateesimbyewo naye ate ne basigala nga bakolera struggle naye ate ne mbagamba ate respectinga nnyo abo abeesimbyewo ne batayitamu naye ne batabivaako ne bagenda maaso ne struggle. Waiswa y'omu ku bamembers baffe nga bwe n'abasinga wano mumanyi ti member wa NUP ne kubanga twalina abamembers nga atulaga nti bannange wadde safuna kaadi naye nze ndi solid era fudali solid. Just about 5 days ago bwe twali tuva okuziika muganda waffe Esoroti meya gwe bayita Elias abasajja ba Museveni gwe batta twali ne Waiswa oyo. Waiswa ya leadinga team yatwaniriza yatukulembera nga tuyita mwiganga nabadde nsoma ku Facebook 4 days ago be postinga naye nga ni mukubo nzija ate kuzika Waiswa. Kitalo nnyo kitalo ddala. Sawa nga zino basebo ne banyabo ebyokwogera bituyigwako naye ate mu biseera nga bino mwe tulina okusingira ddala buli omu okuwa munne amaanyi buli omu okugumya munne buli omu okujjukiza munne nti bino bibaawo era bijagenda maaso nga webiri paka we tunatuuka mu Uganda gye twagala okutuukamu. Muganda wange Nubian yakyogeddeko toba oliawo tetwandibadde wano nga tuziika bannaffe oba oliawo twandibadde mu ddwaliro singa amalwaliro gaffe si gakufiiramu nga gakuwoneramu. Yes, tetujja gamba nti Museveni yakoze accident. No, tetujja kwogera bwe tutyo kubanga accident zibeerawo. Nubian twabadde tuziika muganda waffe Yakubu yafiiridde mu accident wamu ne Waiswa twamuzise eggulo naye n'ekigambo kyeyagambe n'agamba olunaku lwa leero according to the current reports abantu abafiira mu accident mu Uganda benkana namba ey'abakyala abafa nga bazaala. Naawe buli lunaku tufiirwa abakyala 20 nga bazaala buli lunaku, si buli wiiki si buli mwezi naye buli lunaku. Ate eyo report eva mu Ministry of Health kuba bagezaako bakendeza bayinza n'okuba baddabolingawo naye kakati baba bafa abakyala
20 buli nnaku nga bazaala nga bafa accident nabo benkana abakyala bafa nga bazaala kitegeeza nti bafa abantu 20 mu accident. Tisaawa zino tuli mu kuziika Waiswa naye waliwo emikolo bwegiti 20 okwetoola Uganda. Tekitegeeza nti abakyala balekerawo okufuna embuto balekerawo okufa. Tekitegeeza nti abantu balekerawo okufuna accident balekerawo okufiira mu malwaliro. Naye baganda bange okufa kwa Waiswa n'enfa gye yafuddemu ekuba tooki mu mbeera y'ebyenzijanjabe bye tulina wano mu Uganda. Muganda waffe yafunye accident twabadde ffe already tutuuse omwoyo nenga atugamba nti buli motoka gye tuyimiriza neeraba abantu oro kubanga twabadde tuva omoro ekiro naffe kenyini ne tusanga omusajja nga yeebase mu kkubo bodaboda yeegudde wali nga clear afudde. Nengamba omulenzi yabadde anvuga Mark ne mugamba yimirira edi mutyo n'agamba nedda ssebo toyimirira tuyimakavuga emmotoka tugende. Ne mugamba edi lwaki tutuyimiridde? N'agamba wano n'oyimirira yegwe obeera omusse. Ate nga yembeera bwetyo bweri mu Uganda. Era baganda baffe ba Joel Senyonyi ba David Lewis ba Nubian bwe batusanze maaso ne batugamba munnange ffe tubadde tulina okuyimirira neera bwe tuyimiridde kituyambe wabaddewo bannakyalo. Naye mu mbeera eriwo mu Uganda olunaku lwa leero nti erese ne moral decadence n'obuwangwa bwaffe n'obuntu bulamu butuweddemu nti kimanyiddwa nti bw'osanga omuntu ku kkubo ng'alina obuzibu toyimirira kuba poliisi yaffe bw'eneekukwata tejja kukulabanga muzira kisa ejja kwagala kuggyamu ssente. Eyo y'ensi gye tulimu basebo ne bannyabo. Awo Museveni watutuusiza. As if that is not bad enough, baganda baffe bano tusobola gamba nti bandifudde naye mu malwaliro gye baba tutte otulira ku bifaananyi babasudde busuuzi awo. Era nga abakyala bwe bafa tekimuse abadde agenda kuzaala naye tewabadde gloves tekubaddeko masanyalaze dokita abadde taliiko essimu ye n'ebirala ebifaanana bwe bityo n'aba accident bwe batwe bafa atuukaawo n'abeeraawo. Yes, Yakubu ye yafudde tanatuuka mu ddwaliro ne Waiswa yafudde ng'atuuse ne mu ddwaliro nga tanafuna na keya. Bwe kityo bwe kibeera basebo ne bannyabo, bwe kityo bwe kibadde ebbanga lyonna paka olwaleero ye Uganda gye tulimu. So muganda waffe yafudde accident naye oba oli awo teyandifudde singa twabadde n'obujjanjabi bwe tusaana nga bannayuganda, obujjanjabi bwe tusasulira omusolo. So okufa kwe kutujjukize basebo ne bannyabo nti bye tulwanirira bamaama bataata si tuli bakozi ba fujjo, tetuli balimba, tulwanirira Uganda eneeyamba gwe ali eyo. Era ebyobufuzi mubiyita byabufuzi njagala nnyo biyita ebyobukulembeze ne bw'oba tobyenyigiddemu bijja kukusanga yonna gy'oli. Ate oyinza okulowooza nti oli bulungi, oli mugagga, osula muyenga, osula kololo. Anze n'alwala, bwe n'alwala basobola okunzirusa wali Kampala hospital, basobola okunzirusa case clinic, basobola n'okuntwala e Bulaaya. Tosobola kumanya accident wawe egenda kukusanga kubanga ne bwe yandibadde billionaire ng'ali mu eyo accident Waiswa gye yabaddemu era wandibadde osiraanira wa kuumi mu mbeera eyo. Tobola abatulwana okulaba nga Uganda tugitereeza tugyeyagaliremu, oba mugagga oba mwavu oba waggwanga ki oba wa ddiini ki, kyekyo kitulwanirira abasebo ne bannyabo. Tulwana okutereeza Uganda yaffe kuba Museveni yagyonoona. Omulimu gw'asinze okukola gwakubba ggwanga lyaffe. Ekyennaku nti akozesa ffe bennyini, akozesa abantu baffe bennyini. Wajja n'abatuukamu anoonya asinga okubeewa ekitiibwa, ani gwe bakkiririzaamu, ani gwe bawuliriza nga either mutiisatiisa oba nga muwa ssente. So embeera bwetyo bweri basebo ne bannyabo. Tugenda mu maaso okulwana okukyusa eggwanga lyaffe kubanga twagala tulyeyagaliremu.
ate njagala okubasaba baganda bange nti mu kulwana ne nakyemalira ono twewale nnyo okweyawulayawula. Bagenda fuba nnyo okusoowinga ensigo ezitwawulayawula. Omuntu yenna yena abasinkana nga mwenna muli basibe nena aba making sure timulwanira akawunga kali mukomera. Abatayagala mulwanira ekisumuluzo, ffe tulwanira kisumuluzo. Misioni yaffe yakujjako dictator Museveni n'abantu be. So tata mama nga Honorable Senyonyi bwagambye Waiswa tabadde muyaye, tabadde mubbi, afudde alwanira Uganda ennungi, abaana be beyagaliremu, bazadde be beyagaliremu. Era naffe twagala okweyamaano nga tetunazika muganda waffe tetugenda muswaza. Kyetusobola okukola okumuwa ekitiibwa kwe kusigala ku mulamwa, okumakinga sure ti waakiri yonna yonna gy'anaabeera ali alaba ng'abaana be bali mu Uganda eyeyagaza, Uganda ebawa ekitiibwa. Kati njagala okuwa obubaka baganda bange mwenna abakuŋŋaanya olwaleero. Tusinkana bino Museveni tatukiriza kubigamba abantu. Ensonga lwaki tetwogera ku radio, ensonga lwaki ne babawo nkuŋŋaana batukuba mu tear gas. Sawa zino twandibadde twogera ku birungi bya Waiswa byokka byakoze kuba bingi nnyo. Netubeera force n'okuyisawo message eri important kuba twagala mubiwulire, ate namwe mugende mubiwulire abantu yonna gye munaabeera, oba oli mu bikajjo, oba oli mu nnimiro, oba oli mu ghetto, oba oli mu saloon, oba oli ku stage ya boda. Mumanye nti paka nga tusazeewo tulwane tukyuse ensi yaffe tugenda kubeera basibe ebbanga lyonna lyonna. Tetwabeeranga basibe. Busoga yali industrial region ya Uganda. Amasanyalaze gaavanga eno. 36 years later tambula mu Busoga olaba obwavu buli mu Busoga. Wano ewavanga balooya, wano ewavanga bayigirize. Eno bajjajjaffe bajjanga e Busoga kubanga it was a prized place. Naye gwoba olowooza bitogera bikyamu, look around you. Tunula ebikwetolodde, tuna embeera y'amakubo, tuna embeera y'amalwaliro, tuna embeera y'amasomero. Omanye nti you deserve better. Ate njagala obbabulira baganda bange nti Museveni tagenda keera ku makya asalewo abawe kye mwetaaga. Tewali dikiteta yali agambyeko nti okay kati mbanyigiriza nnyo kati ndekeddaawo. You cannot appeal to Museveni's logic because it has none. Tosobola. Era kye tulina okukola basebo ne banyabo kwe kulwana okujjako dictator Museveni ne banne mu ngeri yonna gye musobola. Mu ngeri yonna gye musobola. Museveni ne banne bakwata mundu ne batta abantu baffe ne bajja ne bawamba eggwanga lyaffe. Ekyomukisa omulungi abasinga obungi kuffe tuli bavubuka ate tuli bangi obasinga. Ekyo kankikomyawo kyentegeeza mu kitegedde. Obaka bange obusembayo basebo ne banyabo njagala bugende eri abakulembeze. Bakulembeze bannange ku mitendera gyonna naddala mmwe aba National Unity Platform. Honorable Senyonyi akyogeddeko n'agamba tuli bakozi b'abantu. Ekigambo people power kitegeeza maanyi g'abantu, kitegeeza buyinza bw'abantu. Twajja ne tubagamba nti ffe tuli servant leaders, tuli baweereza b'abantu, mukkiriza okubeera baweereza b'abantu nti ye. Ne tubagamba ffe tukolera ku bantu kye baagala nti ye. Ne twepresentinga nga bye tugenda okwogera ne bye tugenda okukola byakubeera ku sayidi y'abantu. Era njagala mmanye nti abantu si basiru, abantu balaba. So buli muntu yenna yena, buli mukulembeze nga wajja n'ogamba abantu nti ogenda kuyimirira ku lw'abantu naye n'oba ng'otandise okutagalatagala, abantu bakulaba. Era njagala mwena abakulembeze mmanye nti we are not going to take responsibility. You will take responsibility as an individual. Kirikirya
nti Uganda erimu side bbiri, side y'abanyigirizibwa n'eyabanyiga. Abanyiga nga ye Museveni n'abantu abatono ennyo. Naye ekyennaku nti abo abatunyigiriza bakozesa ssente oba okutiisatiisa oba okusuubiza very petty things. N'okyusa olulimi abadde ayogera ebikiikirira abantu n'otandika okwogera ebikiikirira dictator. Njagala obategeeza ng'abantu bwe babasula balina obuyinza okubateeka wansi. Kati tukyayogeza kamwa naye abantu eyo gye mutambulira, abantu eyo gye mutambulira tujja kutuuka ekiseera nga tetukyabalinako control. N'olw'ensonga eyo bakulembeze bannange mwebereremu basebo ne bannyabo. Baganda bange, tugenda mu kulonda okw'abakyala, tugenda mu kulonda okw'engeri ez'enjawulo. Bw'oba tumanyi nti Museveni kyakozesa kwe kubba obululu, kuba temulondangako. Okujjako nga wadde abantu ssente okuŋŋaana tasobola kuweza abantu 100 kubanga tebamulondangako. Era ndi wano soogeranga MP, soogeranga president wa National Unity Platform, njogeranga president wa Uganda. Kino nkyogera emirundi mingi naye tebasobola kunzigulako musango kuba bakimanyi bannayuganda kye baalonda. Naye newankubadde mwanonda bakadde bange, tetusobola kutuuka gye twagala mwe mumutuula eri ne mugamba katubirekere Kyagulanyi. Buli omu ku mmwe asobola okubeera Kyagulanyi baganda bange. Ne bwe twali tugenda mu kulonda nabagamba tugenda mu kulonda naye byabakama mulaba mukozi wa Museveni, Owinyiddolo mumulaba mukozi wa Museveni, n'abalala bwe batyo. Naye tugenze mu kulonda nga number 1 tugenze kulabisa Museveni, tugenze kumwambula, twamwambula ensi yonna yamulaba. Ekyokubiri nga twagala tumuggyeko legitimacy tubeere nayo. We are the legitimate leaders of this country, but our legitimacy is not going to help us okujjako nga ffenna twenyigidde basebo ne bannyabo. Yes, tumanyi nti Museveni takyayina kiringa ekitiititi nti n'empeewo esobola omusuula. Newankubadde tukimanyi basebo ne bannyabo tuli ffenna. Newankubadde tukimanyi nti Museveni talina legitimacy, naye njagala okubajjukiza nti badikiteta bonna mu byafaayo ne bw'abanga alebedde bw'ati nga bulako katono okugwa, Mugabe mwamulaba n'abalala, ne bw'abanga alebedde bw'ati nga bulako okugwa, bwe muloba ne murelaxinga asobola okubavuga emyaka emirala 5, 10 plus. So buli kye tukola tulina okikola nga tumanyi nti finishing line eri wali, tulina kupushinga like we've never done before. Tetulina kugwamu maanyi basebo ne bannyabo. Buli omu gy'oli weekolemu omulimu. Eno struggle temugirekera bapolitician bokka. Nkiddamu, temugirekera bapolitician bokka. Nammwe mukyenyigiremu basebo ne bannyabo. Bapolitician tebanunulangako ggwanga. No! I repeat, no politician has ever liberated a nation. It is the people that liberate the nation. So njagala kubano nga abantu bebusooka mumanyi nti Uganda n'essuubi lya Uganda n'ebiseera bya Uganda eby'omaaso biri mu mikono gyammwe. Busooka empya eri mu mikono gyammwe, Uganda empya eri mu mikono gyammwe. Abakulembeze tusobola busobozi bakulembera. Kuba ne mba bakulembera waliwo ekiseera gw'ogamba natutambula tutwalire ne mumuza ebbali ne mwebereramu. Yensonga lwaki abamugeto baavaayo, bano bakina edi mutwe baavaayo mu zisaluni zaabwe, ababodaboda baavaayo, ffenna ne tukulembera eggwanga lino. So everybody is responsible. Olaba taata ali mu kuziika mutabani we ayimirira n'abawa amaanyi, ekyo kituwe message. Olaba maama ali mu kuziika omwana we ow'obulenzi ayimirira n'abawa message. Kati naawe ayagala okuggwamu amaanyi, njagala kicommunicatingire ssebo oba nnyabo. Tusobola busobozi kubabuulira, tusobola busobozi kwogera, at least for now. Naye essuubi liri mu mikono gyammwe basebo ne bannyabo. Muganda waffe wayiswa kitalo nnyo nti otufuddeko. Twebaza Katonda olw'ebyo by'osobodde okukola mu bulamu bwo. Emyaka egitabadde mingi, oinspirinze bangi, ozizaamu bangi amaanyi, naye
tukumisize nnyo ku ssaawa ng'eno ebisinga okwetaagira. Mukama akumuze emirembe. Tujja genda maaso nga tulwana, tujja genda maaso nga tulwanyisa ebbeeyi y'ebintu, tujja genda maaso nga tulwanyisa ekittabantu, tujja genda maaso nga tulwanyisa dictatorship, tujja genda maaso nga tukuweesa ekitiibwa muganda wange. Tetugenda kukowa. Naawe bw'oba otuuse tusabire Katonda atuwa amaanyi. Tumanyi tinaffe anytime tujja kufa, ne tunagenda okufa tujja kufa nga tuli bakitiibwa nga ggwe. Wumula mirembe waiswa. Mukama akulamuze ekisa byonna ebyakusobako. People power, our power. Kunga Busoga, kunga Uganda, kunga. People power, our power. Wumula mirembe waiswa. People power, our power. Ekinava mu kunga Busoga, kunga Uganda, kunga. Ntale Godfrey Magumba, identity card yo.